Sheikh Abdullah Shashia bigambo bimusobedde era Pirawo gw'abaddalia n'atuuka okukaawa. Bamukubidde essimu kakasanga yeye n'agitunulako nga bw'agizaawo n'akwata ku mmere n'ennyama naye nga bizitoye kyokka nga n'abaze okumukima bali awo kumpi. Ambadde infulumye mu town. Ekiddiridde kubadde kumukwata ne bamwolekeza awakaawe. Ono olwo abadde amaze okuteekebwa ku bunyogoga. Mukwaza ennyumba ya Sheikh ono musangiddwamu ekikutiya ky'enjaga, ssaka ejjambiya n'ennyondo. Poliisi egamba nti erudde ng'enoonya Sheikh ono naye nga yagumaza mbiro. Agambibwa okuba ng'aliko ekikoosi ky'abadde akulira ekitiibwa ky'abajjenero. Poliisi kyerumiriza nti kibadde kyefuddemu mu kutigomya abantu erudde eyo. Ndi bize n'okukobera oluvannyuma. Omu ku bantu be tubadde tunoonyanga abuzaabuza abantu yeeyitagana amannya nagali akooninga abantu baffe n'ayona n'erinnya lya poliisi. So olwaleero akwatibwa era kati ali mu custody. Oluvannyuma bamutadde ku mmotoka ya poliisi era nkati akuumibwa ku poliisi e Butalejja.